Abayizi amaze emyezi mukaaga nga batendekebwa mu by'emikono mu nteekateeka eyatandikibwa President Museveni okuyamba ku bavubuka okubafuula ab'omugaso ya Presidential Initiative on Skilling the Girl Shock Boy Child ku ttendekero ly'e Nankulabye. Balambuddwa ebikonge bya gavumenti okubadde minisita w'amayumba Pincess Persis Namuganza, kalisaliso wa gavumenti Bet Olive Namisango Tulyomwe, ssentebe NRM Kiruhura n'abalala nga batandise na kulambuzibwa ebibanguddwa abayizi bano. Oluvannyuma byogeddwa eri abagenyi. Minisita Namuganza asanyuse olw'enteekateeka eno eyatandikibwawo Pulezidenti n'asibirira entanda abayizi bano byebayize okubitwala ng'ebyomugaso. Mulina eky'obugagga kati mu mitwe zammwe era eky'obugagga ekyo temukizanyisa. Yeyamye okwongera okuwagira enteekateeka eno okulaba nga ne kabinenti eyongeramu ssente n'okusaba akatale eri ebikolebwa. I want to reassure you nti bino skilling nja kugyogerako mu cabinet. Why? Njagala kusaba muzeeyi ne ba MPs bannange ne ba ministers eno program tugyongeremu essente. Agumiza gavumenti bw'eri yogenda mu maaso n'okuzimbira abantu amayumba okukulaakulanya eggwanga. Mukama atukwatizeeko nti abantu bafune amayumba amalungi naye ku bbeeyi gye bayita yenseko buki ate nga babawa ne time omuntu abeera nga asasula rent naye ng'oluvannyuma ennyumba eyo ejja kufuuka ki? Kalisoiso kamyasi by'abakola eby'emikono bulijjo okwongera ku buyiiya okusobola okufuna akatale. Kati ekinawagiza saaluuni eyiyo okukola okusinga ku ya munno ate ze skills endala emuli financial discipline. Asabye abantu okwenyigira mu lutalo lw'okulwanyisa ebikolwa eby'obuli bw'enguzi. Kati ayagala okuwa muzeeyi ekirabo okumuddiza okumwebaza alina kwenyigira mu lutalo olwanyisa ki? Kyekirabo kyoyinza okukola ki? Dr. Katana Mirembe akulira enteekateeka eno ayogedde engeri gyebafunamu abaana bano. Wetunda bali mu kukola nga tebalina gye balina naye bano abaana bye mulaba tulina industries kyekyo. Patrick Byakatonda, Director wa Industrial Training, naye ayogedde ku mutendera oguddako eri abayizi bano. Okusinziira abaana bye bakoze kubanga nange mbiyiseemu their level of competence bano tugenda kubagezesa ku ddaala eriddako etuyita level 1. And we thank State House Controller, even his staff who are pushing this project ahead. Julius Chiguli ne Maria Nantumbwe, eby'okusakidde eggulu lino ku Bukedde TV.